Okunoonyereza kuno kwakoleddwa ku meekaliririzo 46 omuli ag'amalwaliro agali ku mutendera gwa Health Center 3 ne 4 gattako amalwaliro 9 ng'essira baali balitadde ku ngeri abagakolamu gye beerindamu n'okwekuuma obubenje obuyinza okugwawo. Okunoonyereza era kwatunuulidde nnyo ne tekinologiya eyeeyambisibwa oba nga ddala si wa bulabe eri abalwadde n'abamukozesa. Kyazuuliddwa nti ddala ameekaliririzo mu Uganda tegeetegekera mbeera nzibu kimala nga n'agamu ebikozesebwa birifuula Labaratory bitono ddala. Amandi gaazimbibwa ngeri yakaliggweramu eyo nga ne bwe wabalukawo akabenje kuba kugabattukana kwennyini. In a laboratory setting, like happens in any other setting, there can be emergencies. For example, you're handling a sample and it falls out of your hands to the floor, and that blood or sample spills on the floor. When that happens, how do you clean up that spill without exposing yourself or other staff in the facility? Abanoonyereza batubulidde nti Labaratory yonna yeetaaga ebijjanja ebyamangu singa wabaawo akabenje, ebyambalo ebikuuma abakolerayo nga tebakosebwa n'ebirala. Nti bino byonna mu malwaliro mangi maniya ne emmye. For example, we know that COVID is spread through the air. Therefore, a sample collected from somebody with COVID, if you generated droplets from that sample, those droplets can infect any person who takes them in. Now, because in the laboratory you manipulate this sample, you handle this sample, you have to, depending on what it is you're going to test, you have chances of generating droplets. Therefore, the emergency facility or the infrastructure to support emergency care is very relevant and very key. Abakolera mu meekaliririzo gano nti bali ku bwerinde bwennyini. Some of the lower health facilities, the health center 3s, did not have first aid kits. So what that means is that in case a staff got a cut while they were working, they will not be able to quickly address that cut. And yet in infection prevention and control, the quicker you perform first aid, the lesser the chances of the exposure resulting into actual infection. Ministry y'ebyobulamu egamba nti egenda kubaako ne kyekolera ensonga eno. Ministry of Health, we are going to use those results to make sure we step up our emergency preparedness in terms of the public health threats